Amanya gaba ga Kabaka erinnya Semanda Bernard, General Secretary wa Uganda Federation of Movie Industry, ate nga nkiikirira abawandiisi ba firimu mu lukiiko olwo. Ndi movie producer, ndi movie director, ate era nga ndi muzannyi. Tuli wano ku Mwanga 2 kooti olw'omusango ogwa copyright. Olwaleero kooti etudde mu budde tebubadde buwanvu lwa nsonga nti wabadde obutali bweteefuteefu eri ffe nga bannafirimu nti aleeteddwa omujulizi olwalira batakolanga statement, naye mu nsonga gye ndabye nti abantu be tugezaako okuwakana nabo oba abafeere be tuyita ababbi mu bukumpanya bwabwe bateekawo ensonga nnyingi okulaba nga bawangula embeera eno, naye kitugenda okugamba kiri kimu bannaaye, tetugenda kuzikiza lwa nsonga nti ffe nga bannafirimu tuyita mu bulumi bungi okubeera nti tusawo okuba nga firimu ebaawo, naye ate bannaffe abamu ne bakozesa obukojjukojju okuba nga balya ku maanyi gaffe, ekintu ekitagenda kusoboka. Nze ndi mukulembeze mu firimu ate era ndi mukozi waazo, kitegeeza nti nnumwa mu ngeri za njawulo, naye tugenda kwewaayo mpaka okulaba nti tuwangula, ate nga tulina essuubi nti tugenda kuwangula ensonga eyo, tetusobola kuzikiza. Kigenda eri n'abagezaako okubba firimu enna gye muli, kino kibawa ekyokuyiga nti bano be baliwo olwaleero enkyajja kuba ggwe. Yita mu mateeka amatuufu, gula firimu olina okugulibwa, yita mu mitondero omutuufu ogulina okubeera, kola ekituufu bwe kirina okuba, kuba abakozi ba firimu bayita mu bulumi bungi, ate mmwe ne muvaayo ne muddira obukujjukujju ne mutwala firimu ekyo ne muzitunda. Kati omuntu omukozi wa firimu eri omuzannyi, director, producer, omuwandiisi ne bafiirwa, mwe ne mukusa famire zammwe olw'okuba nti ogenze n'odownloadinga firimu n'ogijja gy'ogijje n'ogisalamu nga bw'oyagala. Ekitagenda kuba kituufu, naye munaafuna balooya abakumpanya abagezigezi abakola ki, tugenda kusigala ku kituufu. So nga ffe Federation ya UFMI tuli mabega ga buli muntu okugezaako kola ekituufu. Mbeeyanziza nnyo, mbeeyanziza.